eri omulubaale wenna oba eri ow'empewo yenna. Okimanyi nti oliko empewo, njagala nkusomesa era nkumanyise empewo enkulu ezikuliramu okutukwasizaako oba okutuyambako mu nsonga z'okutereeza bajjajjaffe. Kyokka empewo ezo zitukwasizaako oba okutuyambako ng'obusungu butono. Kyokka lubaale singa aba alimu obusungu, ate empewo ze zimu kuzitwolekeza okutukuba embooko. Akati ngenda kubitemaatemamu bwe nti empewo ezimu ezitukwasizaako mulimu ekitundutundu ky'amayembe, era ndowooza abamu batera okugayita amayambi. Amayembe ze zimu ku mpewo ezitudde mu kitundu ekisirikale era nga twandikiyise nga omuyeekera bw'anaabeera mu nsiko ng'alwana okuggyako gavumenti atuule mu ntebe. Amayembe kye kitundutundu kye gasingira ddala okulwana ennyo okulabika nti otuuka mu buyinza, kubanga mugenda ne muloota entebe, oba oli n'aloota ng'ali entebe ku kisaawe oba ng'agenda ku kisaawe entebe, omulala n'aloota engatto, omulala n'aloota enkoofiira. Ebyo byonna bitegeeza buyinza. Bw'oloota enkoofiira etegeeza obuyinza bwa bajjajjaabo, kyokka ate enkoofiira mu kkowe eddala bw'ogiroota etegeeza empale ya lubaale. Empale ya lubaale kye kisingo ky'oku mutwe, era mulimu abamu kisinziira mu bubaka engeri gy'obufunyemu ng'olaba otikkidde enkoofiira ku mutwe. Enkoofiira eza bulijjo ze tutera okwambala n'ogiroota nga eri ku mutwe gwo. Ebiseera ebisinga baba bakulaga obuyinza obujjudde omuntu okuva wansi ku bigere paka waggulu ku mutwe. Kisinziira mu bubaka obukutegeeza nti obwo bategeeza buyinza. Kyokka ate n'oloota enkoofiira nga etegeeza empale ya lubaale. Empale ya lubaale kye kisingo omuntu ky'ayambala ku mutwe ow'empewo, ekisingo ekibeerako ensimbi. Ekyo nakyo kikuloosa enkoofiira. Abakuvunula ne bakugamba nti eyo y'empale ya lubaale, lubaale agikubanja. Akati abamu baloota engatto. Engatto zitegeeza buyinza, obuyinza mw'otambulira oba obuyinza bw'oteekeddwa okutambuliramu oba bw'olina okutambuliramu, ze ngatto. Omu n'aloota ng'alabako ya kugulu kumu, omu n'aloota sapatu, omulala n'aloota lugabire. Lugabire zitegeeza engatto engabirizi, ate sapatu zitegeeza munaku tadooba. Lw'oloota sapatu, lubaale aba akulumira mu kitundu ki nti kigenda kuba kya bwavu wakati ng'omutereeza, kigenda kuba kya bugigi, kigenda kuba kya bwavu, kigenda kuba kya bulumi kasita oloote engatto ya sapatu. Bw'oloota engatto ezitafaanana, lubaale yabaamu ekitundutundu kya jjajjaffe bamweyana, ng'engatto z'oloose olaba emu tefaanana ginnaayo, ebaamu ekitundutundu kya jjajjaffe bamweyana, aba ategeeza nti ogenda kutambuliranga mu kubuzaabuzibwa. Lubaale oyo abaamu obusungu era lubaale y'abeera akikoze, lubeera nga lukwe oluteeketeeke gy'oli nti mu lugendo lwa lubaale wakati ng'olutambuza olisangangamu okusoomoozebwa era okuzuula ekituufu ojja kuyitanga wala. Kati ze ngatto ezo zitafaanana. Singa oloota nga olabako engatto emu ya kugulu kumu, lubaale aba akugamba nti olina okulwana okunoonya engatto ey'okubiri gye yagwa. Abantu abaloota engatto ey'okugulu okumu ng'endala togiyina, ebiseera ebisinga obungi mu kika kyammwe mubeeramu abantu ababeera basuula lubaale, kati nga ku mulembe gwammwe lubaale agamba nti muyina okumunoonya paka nga mutuuse bajjajjammwe gye baamusuula. Okitegedde? Kakati lubaale bw'aba nga taliimu busungu, amayembe gatukwatirako nnyo okugeza mu byenfuna. Oyinza okuba tokola naye nga bw'osaba omuntu akuwa.
Lubaale muno mwayoyeza, njagala ekijjulo, njagala onteere embuzi yange, ate njagala obike ku balongo, ate njagala ekibbo ky'omuzimu. Oluusi mukazi wattu oba musajja wattu tokyakola. Kati amayembe awo we gajjira nti ne bw'okubira essimu mu mukwano gwo n'omuga nnyambayo emitwalo 3 aba tawalira, oba n'okubira oluganda oba taata oba sisita oba mami wo n'omuga nti maama Lubaale annuma, naye Lubaale yasaba ekijjulo kya mitwalo 5. Maama taba mubi, n'azikwata n'azikuwa. Kati empewo ekola mu dipatimenti eyo ebiseera ebisinga amayembe galwana nnyo okulabika nti ofuna obusobozi mu nsonga ezo. Empewo ey'okubiri eya jjajjaffe Kiwanuka. Kiwanuka ajja ng'omusirikale akwasiddwa ensonga zonna okulabika nti zitereera, era nga singa Lubaale abanga taliimu busungu, jjajjaffe Kiwanuka ye nannyini kuwanula empewo ennungi era okuzaawula ku mbi, nti yawanula emizimu emirungi, emyoyo emirungi okukka ku nnyamayo oba ku nviiri zo okweyogerera. Jjajjaffe Kiwanuka yawanula ng'obadde okoola bajjajjaffe nti nkoola jjajja Kiwanuka onkwatireko onwanirire, emyoyo gy'abajjajjange gikke ku nnyama yange gyeyogerere nga bwe gyayogeranga ku luli nga sinnabaawo. Empewo endala ya jjajjaffe Bamuyana. Lubaale yenna bw'abanga tali mu busungu, jjajjaffe Bamuyana abeerawo nnyo okulabika nti otereeza ensonga z'abajjajjaffe mu ngeri y'okukuteerateerawo paasi ez'okufunamu ensimbi, weewaawo nti teziba za bugagga naye babeera bakuwa ekyo ekinaasobola okukuyisa mu mbeera gy'oyitamu. Kakati awo mbadde ku Lubaale nga talimu busungu. Lubaale alimu obusungu. Ejjembe bwe liba nga lyatumwa bakabaka, kubanga amayembe mayambi ate mapakasi era gabeera matume. Kakati Lubaale wabanga alimu obusungu, ye muntu gw'osanga nga Lubaale amuluma amubanja, buli kaseera gwe basibako emisango ne gy'atazzizza, yatava mu makomera, abasajja n'abakazi amakomera bagayingira, oluusi abamu nga bagayingirira ebintu eby'obutaliimu. Yalwanye ne gundi, yabaddewo nga balwana, bwe bajja bakwatamu ggwe, oli n'akwatiza n'akusibako ekintu olutwe. Kati abantu bwe batyo Lubaale yabamu obusungu nga bungi, era Lubaale yasobola okukuloosa ekijjulo ate sente ne zikubula, ate nga Lubaale y'omu akugamba nti ffe tuli bagagga, n'olwekyo aba yakutumira amayembe ne gakuggyako byonna by'olina, ne gakufuula munaku, era nga bw'oteegendereza Lubaale yakulema okuggusa. Okitegedde? Kubanga abeera yanyiiga, era abeera agamba lunye nti oba mututereeza oba temututereeza mmwe mumanyi bwe mulifa nga tukwata abalala. Kati Lubaale ebiseera ebisinga atera okubeeramu obusungu, oluusi bakitammwe bassengammwe bamwegaanidde ebbanga ddene, oluusi bamusiba, oluusi ebintu bya Lubaale babyogerera, ate oluusi ku kika tebabyagala, oluusi baddiini. Akati bajjajja ne balyoka bakuluma nga bakusindikidde amayembe ago ag'omu kika, era bwe baba nga bagasindise ku olwo mu nnuma gye gakuluma, bw'ogenda ku musawo okukebera ye akwasa ddogo. Okitegedde? Ate era nga kituufu kubanga amayembe gabeera tegakulumira mu kitundu kya buzadde. Omuntu aluma Olubaale bw'atyo obeera olina okufaayo ennyo, okubeera omusiru, okubeera ow'empisa eri bantu banno, kubanga oyinza okusanga muntu munno ekyanakuyambayo emitwalo 10 oluusi gy'otabadde nagyo, okujjukira ng'akuyambye, akukwatiddeko, akuyisizza mu buzibu, kubanga obeera walinako obuzibu nga tomanyi ngeri ki gy'ogenda buyitamu, munno n'akuyambako n'obuyitamu, ate n'otuuka mu maaso olw'okuba otunuddemu, ate oluusi ne weerabira, oluusi n'omwogerera ebitali birungi. Empewo endala mu kitundu eky'obusungu mu Lubaale ya jjajjaffe Kiwanuka, asobola okukuba, asobola okukunywa, n'okenena n'obeera mutono, n'omyuka amaaso, n'omyuka emimwa. Kitegedde? N'olususu ne lukuggwako, yakola kya kunywa amazzi oba omusaayi ng'ayise lumu ne jjajjaffe Musoke. Okitegedde? Empewo y'Abamuyana Lubaale ng'alina obusungu, ebyo bikutwalwako olaba, era oli najja n'akayanira ettaka lyo n'akulaga nti ajja n'ekyapa, naye ng'ate naawe ekyapa okiyina
ekyoliko nti bwekituuka kitunulamu kyeraba nti kituufu kyokka nga ate gw'obadde omutuufu. Kati jjajjaffe bamuyana bwe buzannyo bwazannyira ddala obw'okufiirwa n'okufiirizibwa, ababbi okujja ne bakubbako ssente zaawo, ekitundu ekyo kibeeramu ne bajjajjaffe mu kitundu eky'amayembe. Okitegedde? So kakati twagala okuwuliriza omukyalo ono tufuniremu ddala ebyokuyiga mu bubaka bwe, kubanga byonna ensonga zonna nga bwe tuzoogeddeko mu bubaka bwe ono omukyala mwebuli, era twagala nnyo omuntu afaayo okuwuliza n'afuna okumanya, kubanga ffe tetusobodde kubakotoggera bantu mmwe ab'ensi, kubanga mutukaabya mutuluma okulabika nti mubonaabona ewatali asobola kuyamba, so nga abantu era abayambi bangi, abantu abatudde mu lubaale, abantu abaliko emyoyo, abalubaale bangi mu nsi muno abalina embuga ez'enjawulo, amasabo, era ng'obasangayo ab'emyoyo emirungi nga bayambi, kyokka ate oluusi tebasangika. Ennamba esinga abantu abatera okusangibwa oluusi babeera beenoonyeza byabwe, oluusi bafere. N'olwekyo tuvuddeyo okubayambako, okubakwatirako, obutabakotoggera, obutabakweka nnyo bingi, ewaawo nti lubaale abaamu ebyama, naye ebitonotono ebisaanidde tusazeewo tubibatuusengako oba twasalawo mu ngeri y'obwannakyewa. N'olwekyo bwe tuba nga tukwatiddeko naawe ojjukire ng'okwatira ku mulala, bwe tuba nga tukwebikkulira naawe ojjukire nga okwebikkulira omulala. Okitegedde? Okuyambako omulala nga naffe bwe tuyambako. Mulubaale aba n'omutima mulungi guba gwagaliza, mulubaale tabuzaabuza, tetabba. Okitegedde? Wabula okuyamba obuyambi, munno abeera mu bwetaavu. Awo nno otandika okukola ensonga zino, oba oli awo lubaale akwongeramu obusasuzi. Kati twagala tweyongere oba tuwulirize omukyalo ono. Nyabo oli ku mukutu gaggadde ogw'okumanya n'okutegeera. Leeta obubaka bwo maama. Kati buno obubaka bwange bwo bwa birooto, naye ebirooto byendoota mbiroota nzijjukiramu butundubutundu, sisobola kubijjukira byonna. Era bwe nali omuto nnyina ekirooto kye nafuna nakati nkyakijjukira, nga ndaba mu lusuku bakutte omuliro, naye nga bwe ogenze guzikira musigaddemu butono obukyayaka. Twagala katuntundu ako omukyalo ono agambye nti alina ekirooto ky'azze afuna ng'akyali muto, ng'alaba mu lusuku mulimu omuliro gukutte nga gwaka, ate ne gumala ndowooza ne guzikira. Ekituntundu ekyo kye jjajjaffe kiwanuka akulaga obusungu obuli mu lubaale, kyokka ogambye nti wakiroota ng'oli muto, naye nakati okyakijjukira. Kye kikulaga nti lubaale wammwe alimu obusungu, naye ate singa muliba mwevuddemu omuliro gulizikira, obusungu buliggwaawo. Kye simanyi oba ofuddeyo, kye simanyi oba mufuddeyo, kye simanyi oba mwewaddeyo okubako nekyemutambuza, naye nga jjajjaawo akiraze olusuku lukutte omuliro ate ne gumala ne guzikira. Kye kikulaga nti ensonga z'abajjajjammwe ze baalambika ng'okyali muto era kwe bakyali. Okitegedde? Akati nga mu mbeera eyo gwe kikkakatako okufuba okulaba nga otambuza ensonga ezo okujja obusungu mu lubaale ogubadde omuliro guzikire. Ate musajja mukulu Kiwanuka yakulaza obubaka obwo, okunyiikiriranga ennyo okumugabula amazzi ag'okunywa, kubanga amakulu g'amazzi nti ge gazikiriza omuliro, newabadde obusungu ne waddawo emirembe oba essanyu. Kati twagala tweyongereyo n'omukyalo ono ayongere okutuwulya bye yaloose. Kati we nali nnyimiridde ne ndaba nga waliwo bino ebiti bye bayita ekibowabowa ebibeera mu kibira, nga kinene kiwanvu kikwata ku ggulu. Kati ng'ate waggulu ku ggulu waliyo ennyanja, kati nga kino ekibowabowa kikwata ku nnyanja, kati nga buli wenkinyeenya bwindi eri amazzi waggulu genyiinya. Kakati mu katuntundu ako bw'ovudde ku muliro tugukunnyonnyodde. Omuliro jjajjaffe Kiwanuka akulaza obusungu obuli mu lubaale
kati omuliro gwo ne tuguvaako kubanga alaze nga singa muliba mwewaddeyo busungu bulivaawo. Okitegedde? Akati akatuntundu kano osanze embowabowa nga mpanvu ekoona ku ggulu naye nga waggulu walabika waliyo akayanja oba ennyanja era nga buli lw'okoona ku mbowabowa eno ndowooza amazzi geenyeenya. Kati mu kitundu ekyo kyekitundu kyangu nnyo nti amayembe ge gajja okutuusa ku buwanguzi. Okitegedde? Amayembe ge gajja okutuusa ku buwanguzi era amangu ddala ng'obadde onootandika ensonga z'abajjajjaabo obeera obanjibwa olubugo olw'omuzimu, ekibbo, olubugo lw'omuzimu nga lulina okwambazibwa, oli mukyala ne lukwambazibwa nga kuliko n'olwesibyo. Ku lubugo olwo ne bakwasizaako ekibbo ky'omuzimu nga kirimu akambe. Ekibbo ky'omuzimu n'olubugo bwe biggwa, oba olina okufuna omuggo gw'amayembe ng'ogutemye mu kibira, omuggo gwo nga guliko embowabowa, ewantu wonna w'obeera oweererezza oba w'obeera okoledde kandabe embowabowa, ewantu wonna w'obeera okoledde ensonga oba w'obeera oterereza ensonga, omuggo gwo w'obeera olina okuguwunga. Okitegedde? Era ogutwala mu mbuga y'amayembe n'ogwanjulira amayembe n'ogasaba okukwasizaako n'okulwanirira wabulewo emisanvu gyonna mu nsonga zo oba mu kkubo lyo. Akati omuggo ogwo bw'oliguteekamu ke katuntundu mw'olabidde nga embowabowa ekoona ku ggulu naye nga weekoona waliwo engeri y'akayanja oba engeri oba engeri y'ennyanja. Kakati bakulaze nti amayembe ge galina okutuusa ku buwanguzi era amangu ddala ng'ofunye ebintu ebyo ng'olina olubiri lwonna lw'olimu oba embuga gy'olimu, ofunanga mangu omuggo gw'amayembe naye nga gutemeddwa mu kibira nga guliko embowabowa. Embowabowa yetegeeza ekkubo oba embowabowa ebeera mu kifaananyi ng'ekyomusota. Omusota kakati katweyongereyo n'omukyalo ono naye nga mbadde nkyanyonnyola ku mbowabowa nti engeri gye bayakula ng'omusota eryo kkubo, nti embowabowa eva wansi n'ewalampa omuti oba n'egusiba paka lw'etuuka waggulu mu makoola, eyo gy'ebalira so nga yo nnaku tesobola kwetuusaayo naye okay. Kakati katweyongereyo n'omukyalo ono ndowooza otulo twetuntawaanya naye kijja kuggwa ebigere ngenda biteeka mu bbaafu. Nyabo genda mu maaso. Kati ekyo nakyo tekinnema okutegeera. N'ekirala era bwe nali nga tugambe mba ngenda ku luzzi naye ng'ekyo si kirooto nga ntambula neebuuza mutima wange ngenda neebuuza naye nzaani nga nkyali muto nga neebuuza naye nzaani nga nyinza otambula okuva paka ku luzzi nga simanyi oba nze ntambula oba sinzi nga muli neewulira sinzi nga mmeera neebuuza ekyo ekintu naye nzaani nga nyinza n'okuyimirira awo ne ngamba naye oba nzaani nga seewulirawo nti wendi. Ng'oluusi ne bwe mba ntambula mumanyi eby'omukyalo muyita mu mmwanyi kati nga nyinza oyimirira ne ngamba naye awo mu maaso nga nninga alina kye ndowooza ekiriwo era oluusi ogenda otunula mu muti gw'emmwanyi nga mulimu omusota. Okay. Kakati abantu abasinga balina embeera eyo n'obeera ng'otambula mu kkubo kamunguluze n'akkwata omulundi gumu n'oyagala okugwa oluusi ne weekwata ku kitooke oba ku kisenge ky'ennyumba oba oli awo n'oyimirira wamu
era ng'abantu babeera babuuza nzaani oli kimwaliza n'okugenda mu ddwaliro alabe oba omusaayi gw'alina gumala, genda okutuukayo nga bakamutema nti tolina buzibu bwonna. Okitegedde? Akati abantu abasinga babeera beebuuza nzaani olw'embeera ez'enjawulo ezibatuukako, okutambula ng'owulira ng'atambulira mu bbanga, okufuna ebintu ebyewuunyisa ebitali kakati kakati tubadde twogera ku mbeera abantu gye basanga. Omukyala agambye nti yabanga akkirira ku luzzi naye nga yeebuuza yaani nzaani. Ekituntundu ekyo abantu bangi nnyo kibatuukako mu ngeri gye sijja kumenya, oba mu ngeri y'okulowooza amangu ekintu era n'okiraba nga weekiri naye ng'osoose kirowoozaako, nga bw'agambye omusota nti n'alowooza nti awalabika waliwo ekiriwo agenda okwetegereza obulungi nga waliwo omusota. Embeera eyo sijja nnyo ginnyonnyolako kuba abasinga embeera eyo ebatuukako, embeera eyo bwe beekutuukako omanya nti oliko amaanyi ag'enjawulo era agasobola okukulaga ekintu n'okiraba oba n'okiroota n'okiraba. Kale ako akatundu sijja nnyo kwogerako kigenze wala. Kati nnyabo genda mu maaso n'obubaka bwo. N'obulala obubaka Mulangira, naloota jjajja wange omusajja azaala taata naye saamulabako, nga ŋŋamba nga ndaba ali mu mwala naye ng'omwala gino emyala emiwanvu ng'egy'omu kibuga naye nga teguliimu mazzi. Kati nze bwe namulaba namutegeera, n'aŋŋamba jangu, nali ku kkubo waggulu kati nanzikiriza. N'aŋŋamba olaba wano ku mukono gwange bansalaasalawo nga bagenda okunziika ne banteekamu eddagala. Ne mubuuza ani yakusala? N'aŋŋamba oyo gw'olaba awo. Kati ate ng'omuntu gwandaga alinga ssenga wange, naye ng'oyo ssenga wange jjajja we yafiira yali akyali mwana muto nnyo. Kati ate nga ssenga bwe mutunuulirawo nti omwetegereza ndaba alinga alinamu ekifaananyi ekirala ekimuyingiramu ng'era si ye. Kakati mu katundu ako jjajjawo akulaza omukono naye jjajjawo abadde mu kintu kiringa mwala bwe bunnya. Jjajjawo tali mu mbeera nnungi, jjajjawo ali mu luwonko. Buli oloota omuzimu gwonna nga guli mu luwonko, Kabaka bulamu aba akubanja. Ze bayita empompogoma, ze bayita oluwonko, ze bayita obunnya. Obunnya nga bonoga nti ekinnya oba nga bonoga ssebunnya bwa musota ekinnya. Kati abadde mu kintu nga kiringa mwala naye nga tekirimu mazzi. Ke katundu akakulaga nti olina kulwana nnyo okubbulula buli kimu n'emizimu gy'abajjajjaawo egiri mu budde obubi oba egiri ewabi. Gwe mununuzi gw'olina okununula byonna nga bw'obiraba. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo tuba tulina okukola ennyo okufungiza, okulabika nga twenunula ffekka na ffekka, kubanga jjajjawo amala okukulaga ng'ali mu bunnya. Kiba kitegeeza nti bw'oya lwa mu nnyindo teriyo agenda kukwasizaako. Abadde mu bunnya n'akulaga omukono n'agamba oba wano we bansalaasala ne banteekamu eddagala. Bwe baali tebannaba kunziika n'akugamba naye yali nteekamu wuuyo, ogenza okulaba nga ssenga. Ate ogenza okulaba nga ssenga afuukafuuka ayingiramu ekifaananyi ekirala. Kye ki? Babagaana okulandukira ku bantu nti balogo olw'okuba omuloota. Ekirooto kibaako amakulu gaakyo era nga gategeeza kirala. Naawe kye wategedde kirala n'ekirooto kitegeeza kirala. Kakati omweso we guli nti bakulaga oyo ali munda wa ssengaawo, gwe muzimu, nti ali munda wa ssengaawo abadde agira
n'olaba nga atali ssenga oba n'olaba nga ayingiddwa mu muntu omulala. Okitegedde kati ke kafaananyi kakulaga nti tebakuloosa ono ali ku nsi, wabula ali ku nsi bamukuloosezaamu naye nga bakulagiramu omwoyo ogwo gw'otalaba. Kati ssenga awo y'omu ku bantu kubanga ekano akataba kenkoleza katakwata kangeri ki? Nawe nkomye nno seerabiddeewo. Okitegedde, neerabiddewo nkyebuzaabuza nzijukirawo naye mangu. Ngezaako okujjukirawo naye tewambuze. Kale kaakati nze kentandikire wendabye. Okay, wenkomye ndowooza nzijukiddewo. Kati babeera tebakulaga ssengaawo yennyini, ekyo kirooto just editing. Otegeere makulu kyagali munda waakyo nti ssengaawo alina ekimutuddemu, era oyinza okusanga nga ssengaawo teyakola nsonga zino naye nga gwe omutuulidde mu buyinza. Kati bakulaga ekimulimu munda muli. Uli akugambye yali ntekako wuuyo nga ssengaawo, kyokka ssengaawo ebiseera ebyo nga bazika jjajjaawo, ssengaawo yali muto. Kakitegeeza tebagamba ye, bagamba ekyo ekimutuddemu ekyamulema okutereeza kati kiri ku ggwe. Kitegedde? Bwe guba muzimu guli ku ggwe, ku bantu abakulu gwavaayo. Okitegedde? Kale genda mu maaso. Bakano buno mbunnyonnyodde otulo tunnuma, naye ngezaagezaako okukubaakubamu ekituli ndabe, mbukube kirakalaka ndabe. Nga waliwo ekifaananyi ekimuyingiramu, kale nga kibuzaabuza. Ssengaawo n'aŋŋamba ngenda kusitula, buli omu ajja kwewuunya watya bwe wava eno wansi, butya bwe wava wansi, ngenda kusitula. Kati mma nkyali awo, n'aŋŋamba naye kati genda banaatera okuyita. Lubaale muwe ekitiibwa n'emizimu mugiwe ekitiibwa. Lubaale yatufuula kye tuli era yalitusitula. Lwana nnyo ojja ensonga z'abajjajjaabo ebuziba ebuziizi ku ttale mu Mpompogoma mu Bunnya. Bw'onootuukiriza ebbanja eryo nga bonna obajjeeyo ku ttale oba mu Mpompogoma oba mu Bunnya, ne bajjajjaabo nabo bajja kukusasula. N'olwekyo tukole ensonga z'abajjajjaffe nga twewaayo. Okitegedde? Nno olwaleero nzivuunuddemu ono kubanga ngenze nenywa akataaba otulo ne tuntwala. N'akabiriti nako tekakwata. Engeri olwaleero gye nsiibye mu lukiiko, olwaleero tusiibye mu bubaka ng'abantu bayitirivu. N'olwekyo nkooye okufa obufi, oba oli awo nandibadde neebase. Naye ŋŋambye owaaye kanzije ku mukutu. Naye baaba olwaleero siiridde na kyamisana, abantu bangi, bubaka bungi. Olwaleero nsiibye essimira. N'akamindi kenkoleza nako kagaanye okukwata. Naye oba ono omukyala ne bwe mukomya wano, kubanga Ansangi muwadde. Alina okulwana ennyo, jjajjaawe amusuubizza okumusitula omujja waali. Okusitula okujja w'oli, nja kukusitula nkujje w'oli naawe weewuunye, nkuwanike waggulu. Katuntundu jjajjaawo mwakusuubiriza nti ajja kukuddiza, ajja kukusasula ku lw'amaanyi ge, ku lw'obuyinza bwe. Jjajjaawo ajja kukufuula kye wadde tosuubira mu nsi, nga weeyagala mu bukimu oleme kusanga mbeera ya kubonaabona na bugigi.
yeyula ebiriti ebitakwata oyagala kunywa taaba ennyonta enfukidde ennyonta omanya akataaba tukanywa nga kasooda okanywa n'osiiyiriza n'oba nga ali mu buliri n'olyoka owuliriza eddekende naye ate kati olwenkanywa ofuna bufunyitulo kati simanyi oba akalungi kaako kali ludda wakataaba wedda olwengezaako okukanywa ate nsimagira busimagizi nakanti si kakambwe kalwadde nkitegedde nnyaba ogenda mu maaso n'obubaka bwo genda kuba kati wano wenkolera kuba ezo essaawa nalina okuzuukuka we nalootera ekiro tusaawa nga 9 ekawungeezi nalina okuzuukuka nga nina bye ŋŋenda okukola naŋŋamba genda bagenda kuyita kati mugambye no wansi ŋŋenda vaayo naŋŋamba linnya wano ku bibegaabega byange kati ne nninnyako waggulu ne nkwata ku byalinga bisubi eringa kapeti bwetyo ne mpalampa nansindika nenyambuka paka waggulu ku luguudo kati omukadde oyo era gwe nkusaasidde olina omuwa ebibye olubugo kibbo kambe era nga bw'omanyi eby'omuzimu era olina kwekwata ku ye ate bona oba omwekutteko bere mugumiikiriza era yajja okukuyisa awazibu yajja okay kankulekera awo wabula kubanga otulo tungi weewaawo yenze omulangira Jjuuko mu Nnabuddu